People power. Our power. People power. Our power. NUP. Everywhere. Nyabu Namandu Wamuganda Waffe Kanso Wameli ne family part of Wameli's family bakulembeze bannange mwenna abali wano ba foot soldiers ne mikwano gyaffe mwenna ne ba members kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe sebo Lord Mayor nzikiriza wanirize ekifo kino kyanaku nnyo tetukyalidde ssebo nga twaguddemu enjega naye tukwaniriza nnyo era tukwagala webale kuba mukwano gwaffe era ssebo tulina essuubi okwaniriza ne bano abalala okutukyalirako mu biseera ebirungiko okusinga wano ne ttiimu yo yonna eya FDC tusaba oba tutuusizeeko okusiima kwaffe naddala Dr. Besigye olw'obubaka oba okuyimirira wamu naffe tuyimirira wamu nammwe. We are always reminded that we are all slaves until we break free. You're very welcome, comrade. Banange, personally, it's heavy and gets heavier every day. I've lost count of how many comrades I've lost. It has even become cliche to some of our detractors. They mock us that we speak on funerals, so they mock the number of funerals that we attend. Kyanaku nnyo tikati tetukyamanyi oba tetukyasobola na kubala bannaffe betufiirwa kugondeeza muganda wange Abtex bye mbadde njogera mu luzungu tikati batandise n'otujerega n'otuyeeya ti abo boogerera ku nnyimbe ebiseera ebisinga bannaffe aba bagenze mu ngeri gye tutategeera. Omwaka guno n'ogwokusatu twayingidde mu gwokusatu twakayingira mu gwokusatu naye emyezi ebiri egisoose omwaka guno tufiiriddwa ba NEC members babiri, tufiiriddwa bammemba bange babiri betuula nabo ku lukiiko olw'entikko olw'okulembera National Unity Platform. Yevuddeko naku ntono twaziika muganda waffe Honorable Tolit Simon Akecha engulu eyo kati olwaleero tukungubagira muganda waffe Anthony Wameli. Akecha Simon Tolit era akulira police. Comrade Wameli yabadde akulira baloya ba National Unity Platform. Kitalo nnyo kitalo ddala lwembeera nga njogerako gye muli nange nkuba obufaananyi mbadde wano nga ndaba mukyala wa Wameli nga ngamba buli omu ku ffe candidate wakufa naddala nga tufeesinze nakyemalira gwe bayita Museveni. Ye okufa kw'omuntu asobola okufashioninga mu mbeera yonna, asobola okufashioninga n'ofa accidenti, asobola okufashioninga ne bakuwamba buwambi ne bagamba aba NUP bakuwambye, asobola okufashioninga mu bulwadde bwonna bwaba buleese. So buli wemba nga njogera nammwe nga siri sure mukisa ki gwe ngenda kuddamu kufuna kwogera nammwe kubeera twogera ne buli omu nange kennyini nga nindiridde olwange. Kitalo nnyo kitalo ddala tufiiriddwa muganda waffe Kanso Wameli. Njagala kwebaza mukwebaza okwenjawulo bannaffe naddala ab'omu diaspora. Mwebale nnyo mwebale eddala ttiimu yaffe ey'omu diaspora naddala mu America. Bannange mukoze omulimu ogw'amaanyi okujjanjaba Kanso Wameli, okumubudabuda bwe yalwala ennyo ne tulaba nga kyetaagisa ne mukyala we enteekateeka ne zikolebwa n'amwegattako. Nyabo webale kuba mugumu, webale tugumiikiriza, webale twazika mu bbaawo. It is very tough omukyala okubeera ewaka nga naye amanyi bbaawe aze mu mbirigo. Webale nnyo okuba mugumiikiriza. Ttiimu zaffe ez'omu diaspora mwenna bakulembeze bannaffe
comrade Amani aine byona, comrade Dorothy, comrade Kauma na mwenna bakulembeze betu ina mu diaspora mwebale bagambe tufiiriddwa banek members babiri naye ne munnaffe mwanyinaffe Shamim Malende naye yayita ku lugwanyu namukyalira e Kenya ng'ali bubi nnyo twebaza Katonda nti yasobodde okukomawo ng'akubye ku matu twongere omusabira Shamim Malende kubanga ate zewe nali ntandise okugwamu amaanyi nga ndaba bannange kati baaliwo batubikira Council Wameli ate nga ne Shamim deputy we naye abadde mulwadde kibadde disturbing kyali even more disturbing and I want to mention that okulaba nti twali mukubo busimu obubudabuda Shamim walidde kamere oli bulungi kyanaku nga ne muffe mulimu ate abaweereza ebigambo ebyobusagwa nga tebava kusaidia nakyemalira nga bava kusaidia ffe ekyo nsaba mwenna aba members abaali part of that mwekube mutima mumanye nti bano abantu gino emirimu gye bakola bagikola mu bugubi bagikola mu kwewaayo buli omu ayogedde ku Council Wameli wano Council Wameli si olwoyawo owa bulijjo Council Wameli bwekuba kwogera amazima oba oliawo gwe twanditumye mu miransanafu kubanga Council Wameli ye nga yakwata ebyokya bwabaawo be batadde mu court martial yagenda n'awolereza abo buli omu batya okuwolereza mwena mumanyi bw'obeera lawyer either license ejja kufuna obuzibu oba tojja kufuna mirimu giri lucrative egya gavumenti n'obulamu bw'okubeera mu matigga naye munajjukira nti Wameli Anthony ye musajja yagenda n'awolereza Jamiru mukulu nga buli omu ne basiramu banne nga batya okumwesembereza Jamiru mukulu naye Council Wameli kubanga amanyi nti mu mateeka omuntu aba talina musango pozi ng'agukkiriza oba pozi ng'agumuse muvi naye Jamiru mukulu era na information najijja ku Council Wameli nti omu ku be baatulugunya ne bamulisa embizzi nga tayagala ne bamutwala ekiro ejinja kw'ekiyiriro bamusibye omuguwa ku bigere ne bamusindika buke banji jumping ne bamutwala mu helicopter waggulu ne bamuta nga naye bamusibye omuguwa ku bigere tocha eyefaanana bwetyo nga Council Wameli yadiringa n'abantu abafaanana bwe batyo muganange Lewis akyogeddeko wano nti ne bawamba emmotoka yaffe nga buli omu agamba ekyo kintu kya Museveni bw'abanga yakwesimbyemu tondeetera bizibu Wameli yagenda era n'abateeka ku pressure naginunula so tetufiiriddwa munamateeka wa bulijjo tufiiriddwa omuntu omwetegefu okussa obulamu bwe mu matigga ku lw'abalala kitalo nnyo kitalo ddala nti Wameli tumufiiriddwa olunaku lwaleero bassebo ne bannyabo Council Wameli yatuuse ku kisaawe era ng'enteekateeka yakujja wano mukungubagira nga tuli naye nga bweri nkola yaffe wano mu Africa nti munnaffe ombiri gwe tuguleeta kuba tumanyi nti tetufa ffena naye tulemeseddwa poliisi ate ne tutayagala kusika muguwa ne tutayagala famire eri munnaku gizza mu dduka mbadde nyina okuswitokinga bakoligi bange omuli Honorable Nyanza oyo gwolaba ne bafuut soja nga bagamba bali tebalina kye batugamba katwale kyali waffe ku kitebe kyaffe naye olw'okuwa famire ekitiibwa n'olw'obutayagala ate tubawe kye baagala always okutufuula nti ffe tuli bakusikangana nabo ne tugamba katujje wano muganda waffe tumukungubagire mu kitiibwa newankubadde tetufunye mukisa gubeerako naye wano Council Wameli naye tumanyi nti ali naffe abadde musajja atya Katonda abadde musajja ayagala ensi ye kyova olaba bamukungubagidde abantu bangi so program ekyagenda mu maaso era enkya ebyategekeddwa byonna bigenda mu maaso okukolebwa tulina essuubi nti tujja kufuna omukisa ogwerekera muganda waffe Wameli agende awumuzibwe wamu ne bajjajjabe bannange munzikirize njogere kino nti Wameli nga tumuziika tumukopeko ebirungi by'alina mukyala we ayogedde ku personal relationship gye mbadde naye saagala gyogerako kuba saagala kunafuwa naye Wameli abadde wanjawulo
nga bw'atandika okusaaga museka n'embuto ne zibaluma ng'alinga comedian, naye nga bw'abeera ku nsonga eziri serious mwena abeerabiza nti wali okusaaga. Yo Wameli gwe tufiiriddwa, tesobola kumalayo ebigambo byonna bye twagala kumwogerako, naye tufiiriddwa nnyo. Baganda bange mwenna nga tugenda okwerekera Wameli, njagala okubasaba, number 1 tufiiriddwa Wameli. Ayagala nnyo okulaba nga ffe tusigaddewo nga twala omulimu maaso, so tukuume obulamu. Obulamu tutandika bukuuma nga tukuuma discipline ku luguudo. Tumanyi nti obulamu bwaffe Museveni abumalamu ebbeeyi, temukyatya kufa. Naye mbasaba tofa wakiri ng'ofudde n'akasajja, so oba tofudde n'akasajja lindako okufa. Saagala kulaba accidents, saagala kulaba bavuga bubi mu kkubo. Ng'oggyeko okuteeka obulamu bwaffe mu katyabaga, obulamu bwammwe baganda bange n'ekifaananyi kyaffe tuba tukiteeka mu katyabaga. Saagala tuwe mulabe waffe chance yonna etupaintinga kifaananyi kibi. Mumbaleke babeere nga batomera buli kaseera, mubaleke batomere ebisenge, bajjeyo abantu be batokyalinze babaleetawo bakola ije bamale obukoofira bw'abamalyamungu. Mubaleke batomere, temubakiriza kututomeza. Wameli tumufiiriddwa. Abaana abadde bakyogerako nti si buli looya ajja kujja akola omulimu nga Wameli bw'abadde akola. Naye oba oli awo okuvawo kwa Wameli kunaabasigunooyinga tikati mwe musigaddewo. Twamala kubulwa ba intellectuals banaakola bitwabasuubira kola bye basomerera, ensonga lwaki twavaayo. Mbasaba mwenna muveeyo tukole omulimu Wameli Mukama gwabadde amusobozesa okukola n'agutuusa bagutuusiza. Kinumye nnyo ti Wameli talabye ku Museveni ng'agenda, naye era mmanyi nti ajja kuba mukulu eyo gy'anaabeera asimayiringe ng'alaba kyeyalwanirira tukiremeddeko ne tukikusa. Njagala okwebaza mwenna bannange, mikwano gyange abazze leero okuyimirira naffe okungubagira Wameli. Ndaba mikwano gyange bembadde ndudde okulaba Abtex, nakoma mulaba nga musibe kati mulabye, nakoma kulaba Bajjo nga tannagejja bwatyo kati mulabye, n'abalala. Bannange mwebali nnyo, mwebalire ddala. Mu kaseera nga kano bwe muyimirira wamu naffe muba mutujjukiza nti tetukola kikyamu, muba mutujjukiza gibe tukola nammwe mubisiima, newankubadde ebiseera ebimu mutya oba mulya. Ngava waggulu basebo ne bannyabo, ate muleme kuba nnyo ngalo, bannange tulimu kufiirwa. Kati bwe njogedde ku Bajjo ne mukuba engalo. Bannange kitalo nnyo, naye mbasaba musigale nga muli bagumu, temugwamu maanyi. Bwe tunaaba tetunatuuka gye tugenda kuziika bannaffe bangi, tugenda kulambula bannaffe mu makomera ne mu malwaliro bangi bannaffe be tugenze tuziika nga tetumanyi na kibasse. Olwaleero waddeyo okujjukira Ssaabasumba waffe Cyprian yafa, tetwamanya kyamutta. Anthony Wameli afudde ku myaka emito ennyo. Waliwo ne mukulembeze munnange gwe tubadde naye ennaku ezo ng'alwaddemu. Ennaku zino buli we tulwala lazima olina okuteebereza awo baba nkoze eki. So okulaba nti Wameli abadde agenda buli omu gy'atya gwe tufiiriddwa kituleetera okwebuuza ebibuuzo bingi, n'ebyo ebibuuzo tebijja tulobera kugenda mu maaso. Tugende mu maaso nga tukola ekituufu, nga tuyigiriza bannaffe abalala ekituufu, ate nga tuba encouraging ogenda maaso n'okulwana, kubanga tetulina option yonna okujjako nakyemalira. Wameli yafiiridde America, naye nkakasa nti ffenna twagala enzijanjaba ennungi tugireeteko wano, nga ne bwolwalira omwaka nga baana bo basobola okujjanjaba. Wameli abadde looya w'amaanyi, ng'abantu bangi ttiimu zaffe mu diaspora nga zisobola okumutembeeta n'abeera America ne bamujjanjaba, naye si buli omu ku ffe basebo ne bannyabo nti akisobola, nedda. So tulina okulwana tulabe ng'obujjanjabi obwo bukoma bujja wano e Uganda, kuba kyali kibaddeko bwe kityo.
mwakibulidde nga bakyogera nti sente zabadde zitwekubya mpi ezireeta Wameli. Kituufu twabadde twetaaga sente zisuka miliyoni 2 okomyawo Wameli ate nga tetuzina. Era twebaza nnyo tiimu zaffe ez'omu diaspora n'abannaffe mwenna amanya ge tutasobola kukoonako kuba abamu mutambula naawo naye nga muli bawagizi baffe era nga mutuyamba. Naye twetaaga okutereeza eggwanga lyaffe, buli omu abeere ng'asobola oddeyagaliramu. Kino kiveewo nti nno omuntu alina genda Bulaaya okujjanjabirwa eyo. Kiveewo nti tulina kukozesa sente nnyingi nnyo okomyawo omuntu. Ffe abadde banoonya sente zikomyawo muganda waffe, effe bamu be bagamba nti tuwa abantu miliyoni 5 beeyokye paasi. Naye ekyo njagala obasaba kuba we tufiirwa wano kituleetera naffe okureflectinga ne tuyiga okusonyiwa. Njagala obasaba baganda bange mwenna gye muli kulayije mu musonyiwe ate era mumusabire ajjanjabwe naye. Mwebale nnyo okumpuliriza. Mukama abeere nammwe. Banango bimwongere olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tuliyambale ngule tulivimba mu Uganda empya. Ekyebando gyetujja okuva ku ssaawa 8 omugenzi ayolekere enamisindwa, ku ssaawa 12 ajja kubanga omubiri gwe gutuuse era enamisindwa tujja kusulayo abaana abatusobodde okusulayo. Ku Sande emikolo gitandika ssaawa 3 kubanga okuziika kwa ssaawa 8 fuluma security edimutwe nyamba nnyo protocol mwebyo egobererwe to the latter. Family ejja tambula ne president Lord